Ono ye Wolokoso. Wolokoso weekend taxi. Wolokoso weekend taxi. Wolokoso. Okay, nyongero kwaniriza tempo zigwe achatumbude chenda musava kasesa tofema mwa radio simbe mpologoma enonye edembe tuchagera maso mpozi ne Wolokoso weekend taxi nze sula senyonga Mr Mosquito Haji Titibya atenga mpozi sawe yini anko kalama abaida kubera mpozi ngate atwegata kulunyi obulanga nsobo kubera ngate mbuza ku Happy Jimo Gambotya ne mbuza ku Team Good Talent Sonko Gambotya mkusalona lechi watu Gambotya ne mbuza ku dance ku Michael Gambotya David Musirikali wafwane kusimba nawe gamba kwa ali atumbude Beniko Gambotya nembuza kubanafa batu following ampoza ate wali ku Facebook yo nayo naje muri ku femme mwefe then na batu following ku ango Kakalam the answer na ba following ku Sula Senyonga Mwami Nsiri Kiria Emmanuel Ogambotya tongero kugamba nembuza mpoza ate ku Joyce Nantege wali eri ekitala bwebo banga wamisinza program eno osobola okufuna wali eri ku afcloud www.afcloud.com notufuna bulungi nnyo obagenda ku YouTube channel tekamu ekigambo nti Bokati TV ojja kubera ngo tufuna bulungi nnyo obagenda ku Kakalam Times ojja kubera ngo tufuna bulungi nnyo tewekanga amasasi nga gavuze mu radde mu Kakalam Times omanya ndiyeyo wali eri Bokati nayo bojifuna bulungi nnyo kale abakyala mulwa twagala tubere mpozi nga twaniriza omukulu anko Kalamu atumbude abakulu mwangu wanji Bambi kale kale mwani ndise bulungi omukulu banange mubadde mutya Sanyi sokulaba anko Kakalamu mwebale kunyuma munange mbadde bulungi obusuti mubuze babagenda ku Zadi eradde mikwano ana bagenda ku masaza akola ati ebagezi masaza bagenda okwira bava wano bagenda shoka nawe anko Kakalamu tolwa wolutuwe mama kale kuchena musamba kasirisa satu femo wefe wedi esime mpologome nuje yedembe avura kuchera mobira kasirise mu www.radiosima.uk amagwa nyongera kubuza ko kwaniza ko natemwa Wolokoso na ko rwaya najeso kwatengo tuuliriza nyongera kubuza ko bagane fa watufunya ku asset boda someze njawulo afunya mu taxi watufunya mu ko sejiza ku supermarket ubutale mwana muganga che mutsinzo kwata mutuza ubutale bwo wina mwana twongera kwata tubabuza ko banelisa kama chagonda ko lwalero eranga kubuza ko side eno nzeka Kalamu the answer tugara kwiriba ku speed ekike kyagunyo kubanga songa mpitiri okuzama Pastor Iga nendoza kandandikire wandikire wodo kuyo mu bombo olunaku lwegulo wabaddewo ebivulo ebadde biyitirivu okutwaliza oba okubeeranga byetondera ekibuga Kampala nga muno mwabaddemu ekivulo eky'omuyimbi okuva Nigeria vawe Padrack mu Nigeria amanyi ba Padrack yabadde cricket opo wabaddewo ekivulo ekyabadde suku kyabadde ku wali eri ku Jevira Gardens wabaddewo ekyabadde ku Atabani Uduse Kabusu ekyomukyala amanyidwa nga Flash Lab n'omukulu MC Kapale Ismail Kawuki byanaku olunaku lweggulo yakoze shoye ng'awese emyaka 15 bwetu mu nsiike yakwata nga akola katemba oba giyite stand up comedy era wano ekivulu kyabadde wali eri ku Papa's Sport emakinde ku kifo ky'omukulu amanyidwa nga Mr Kisemakula ebyabadde esagala nnyo byogera naye ng'abantu abadde bazze abayitirivu abo benyagala mwana tubakugambe kwetagisa sayaye bamuloga kiriza obaga sawa tugenda mu sawa 5 n'olumbe lubaka abogezi obana baba buno bwana obuzino obusuukawo kumbako omugole nga tannajo owamulabyeko abayimbi abalala lina obuzaabuza ate omuntu comedian obaako ne banno bwokwatagana nabo naye ye embiza ayagala girya yekka sani yalutulako bwomu si birungi ebyo abe ng'ayita banne owakamulali alimubamu abalyamu ennyaanya ebigodo ebintu bwebityo era yinza kukola show kwefa
faza gwe musamize lubale gwe gwakwata gwasamira gwayimba gwakuba engoma dakiika y'emu lubale gwe gwakwata musajja alimba nnyo ono ate nze ekinnumye ozisasula ku mulyango ne banguba mu sitambu singa ndabe kapale n'enzimuwa ate lisi n'asasula abasawo abagala ne bamwambulula enkuba eriyoldawa kanaawe kulimba nkuba etonyawa ssaawa 5 ez'ekiro bivuluba era poliisi enatekangende n'okugenda kuba poliisi enaatera okujja tebakkiriza kola show kusuka ssaawa 6 musajja alina ebizibu ono ekyo kituufu tebataddewo entertainment atandikibwako kati ssaawa zino tuna kye tulaba lwala tulinza omuntu omu naye twali kateroriza yenayenaliwo manyi abantu ababeera kuolokoze baagala omanye tulaba bwati mutere mutudde muli abantu tuwerawo 10 owaya wone tubao kale akagari wekali nti ensi yattu eno Uganda tegwamu bisanyusa kale nno n'ababitukolera baba bulindaala ku ki kye bazzaako mwattu gw'okubeera nga basanyusa bannayuganda okukwata abafuna akamwenyumwenyu mu mbeera eno okusanyusa abantu kiyinza obutataliza myaka giyita eddiini oba oliawo n'ebitiibwa bya ssekinnoomu oyo asanyusizza abantu ndowooza ajja kuntegeera mpolampola munywanyi wiiki eno waliwo akatambi akewunyisiza ensi yonna nga kava ow'omusumba pasita Augustine yiga abizaayo ow'ekawaala omulokole supa wamagwe okubanga ate yenanisa ebyambalo by'ekiyisiraamu saako n'okuwaana eddiini ly'obuyisiraamu nga bwe liri eddiini ekkakali ery'eddiini eryeyagaza buli omu saako n'okunokolayo aya mu Kurani okubula ozibalayo ndowooza siize ezekka ayinza okwewunya kino mwana tu ndowooza naawe ojja kukyewunya Oisiamu mwena jemori esigala ngamba wayo ayata Qur'ani nemba kama tino a Qur'ani tugamba muswati Imran aya ya 50 I think basira bidde egamba ti inna dini inda Allahi al-Islam dini al-haqq dini al-Islam nti mazima dale dini etali mukubusabusa ye dini y'Uislamu edini yekakasibwa masoka Allah subhanahu wa ta'ala dini ya Uislamu magala nnyo tabati yada abili habi wa tabama akini maruhu abasigenda siruzikanga nyingi do muzikiti ya ayyalladhina amanu abanga mwabakiriza la takirabu zina temusembere yango obwenzi barakallahu kala do unywanyi mumbaran onakolala mutukirize tukozesa obuyiza bwaffe oba oli tutongoze omwami anamanyidwa nga Sheikh Nuhu Muzata ndowooza tumutongoze oyo asa akalipo ku buli nsonga ate gwolaba yassa ku edikezo labuniga waabwe ate olwo pasita yiga atandise okunokolayo aya okubula okuzibalayo mu Kurani okubeera nga bavuma obusiraamu ne babujologa ne bajerega nabiyuna Muhammad yamugamba yali musajja mwezi yayagala ng'obwana obuto inna lillahi wa inna ilaihi rajiun naye mwe bali mu nsi batambula tennabaaya abogerako kigambo temwamuwulira pasita yige kawaala byatuuseeko ayambadde amajoowo g'ekisiraamu asoma Qur'ani mbu n'ajobojeza mu Qur'ani n'owulira ennaku ekutta twagala kutambula peacefully nga tumakinga tutambula abasiraamu omulanga mugenda gulira tugenda bayita naye saagala musiraamu yeetoolola tubende ewa pasita yiga tugende inshallah ku kanisa ye olunaku lwe tunaabagamba inshallah tugende wa pasita yiga atusomese Qur'ani inshallah wanga yasinga gitegeera kale nno okusinziira ku pasita yiga kakola katambi kano agamba nti naye Sheikh Muzata ebimulwanyi tosookanga kwetegereza okusobola okwetuga ku buli nsonga otyo sookanga wetegereza ensonga kakala ekero ebambi sinde gamba ki ate Muzata mumenya ateeka okubanga yalabye akantu ako teyakawadde budde bambi alaika teyakawadde budde sosobola okufuna yakawulidde bulungi yandibadde tasobola byogere naye ate tanakawa budde alabye naye tosiryange ekiteri obusiraamu ishwala mpamuntu
bwatyo nakunga abasiraamu bajje ku kyaki kyemanyi with time ajja kutuula akyetegereze bulungi simusuubira nti aninako ensonga yonna kale ndooza Muzaata abadde tannabakka wa time Pastor Yiga agamba nti ekiyinza okumutaasa kyokka Sheikh Muzaata abasiraamu bakulembera bategeevu nnyo kale nno Sheikh Muzaata byatugamba okukunga abantu alabanga ekitasoboka lwakuba nze entanda gye musibirira Muzaata abalina okusooka nambala kukola ki okyetegereza nga tannaba kukifulumya Mukama ate bajja kulumba abasiraamu basajja bagezi nnyo bagezi omuntu watuula atunuulira akatambi nagamba naye musajja singa nali nkyambadde nenzira mu kyaki nekulira enjiri okuba kutyoboola naye nonja akatambi ako nali siri mu kyaki ate nali mbeebaza okunjagala ate era bwe kaba katandika nsooka nakubeetondera anti waliwo watuuka noweekanga n'ogamba simalirizanga ate ngenze mu muzikiti ate nga lwali lwali kibanga bonolokompoka ebingi n'ogamba abalinganda nnyo kyefaananyizako okusinziira ku mukuŋŋaanya ate nga omukakkanya wa Sheikh Muzaata omubwati munywanyi wange nfanfe Honorable Katoluwama agamba nti kale kino teyali kitenga nsonga nkulu naye nga Pastor Yiga yali alabyeko ku munywanyi we Sheikh Muzaata mu bulokole kino nno kibuuzo n'ekirala Muzaata atakinyigiriza nnyo kubanga eddiini y'ekisiraamu ekyayagala abawagizi era n'abagoberezi Yiga bw'abanga tiyabumudde obusiraamu nga tiyabuvumye naye ng'abutendereza amaanyi ga Allah amaanyi ga Rasuulu awo tikirabawo obuzibu bwonna Muzaata atambulira ku controversy akati abantu balina okumwegendereza ye muntu ow'okusaagirwako naye nze munnange wange awo saalabyewo nnyo kintu ky'amaanyi neera n'abantu balina okuwa eddiini z'abannaabwe ekitiibwa nga tebazeerinaanya nnyo kati olaba Muzaata yagenzeeko mu balokole n'abamanyirira Yiga ye yabadde ayagala kukola ki Honorable Katoluwama agamba nti kino kiba kyakuyiga ku bantu nga Pastor Yiga era obubaka nayongera okubumuwa ayongera okubate nga bumugwana muli munda omutuuke n'amadiini g'abantu balekera okumanyira amadiini g'abantu gatoli mukate kikwambaze sapuliki banna bakatuki batandika okusoba biikira Maaliya waabwe kagwate otandika omuzanyiramu si kirungi okujjako ng'obikola ng'ate oyagala kuyiga fena gwe tusinza y'omu era tusinza Allah ffenna tusinza Allah gwe tusinza gwe tusaba nanyini kisa ekingi mukwano gwa bonna oyingidde mu kintu kyabwe kitabula ofuuse zizinga mu kwaya Muzaata akwate ku bino akwate ku bino buli lwawulira nti Muzaata avuddeyo nti sayizi nnene nga batandika okuvaayo abagasa n'abatagasa ono ye Wolokoso mu weekend taxi